Kabaka watwala essaza Gomba ku mbuga y'essaza Ssenkulu w'ekitongole Kabaka Foundation omukungu Enteekateeka akalaatidde abaami bonna okukolera wamu okulwanga ekizibu ky'ebbula ly'omusaayi kirinyibwa ku nfeete nti ensonga lwaki Ssaabasajja Kabaka yalagira ekitongole kino kikulemberemu okukunga abantu be okugaba omusaayi. Ekigambo ekikwata ku musaayi tekisosola ggwanga, tekisosola ddiini, tekisosola mbeera za byabufuzi ze tulimu. Omusaayi gukwata ku buli muntu, enjawulo eriwo ebeerawo ku blood group yokka. Twagala okukubiriza abantu ba Kabaka bonna abali wano mu Buganda, oba oli Muganda oba toli Muganda, ekintu ky'omusaayi kikwata ku buli muntu. Ono bw'atyo akubiriza abantu ba Kabaka okukitwala nti kya mugaso nnyo okugenda mu malwaliro okumanya ekika ky'omusaayi kye baba balina basobole okumanya we bayimiridde mu byobulamu bwabwe. Kubanga ekigendererwa kya Ssaabasajja Kabaka kutaasa bannayuganda bonna gye bali olw'ebbula ly'omusaayi. Teri munnayuganda asaanidde kufa olw'ebbula ly'omusaayi. Atwala ebyobulamu e Gomba Fred Mugera yeebazizza Maasomogi olw'okuvaayo okutaasa abantu be. Omwami wa Ssaabasajja Kabaka atwala essaza Gomba Kitunzi Jackson Mukasa yeeyamye okukunga abantu ba Kabaka okugaba omusaayi. N'olwekyo ab'Egombola mbakuutira mutuma abantu nga mweyambisa obugaali bwa Kabaka bw'abawadde okusobola okutuuka buli nsonda ya Gomba tusobole okuba nga abantu bonna bamanya ekikwata kugaba omusaayi, ate n'ekyokubiri babe nga bakunga abantu wonna wonna okuba nga bavaayo bajje bagaba omusaayi ogwo. Okugaba omusaayi mu ssaza lino kwakubaawo ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omwenda okutuuka ng'ennaku z'omwezi 16. Posiyano Mukiibi, BBS Telefina, Ageesigika. Ewaawo Kitunzi